bwetogera kati mwami Yosete buhabulwa lutabayisirwa ate ensi wenkugamba nti emutabuseeko muganda wange tobaako kyogamba. Mwami Museveni ensonga efuuse ensonga era ebigambo bimufuukidde ebigambo. Bukyanga alowooza nti mugezi nnyo, bukyanga alowooza nti yategeera, bukyanga balowooza nti liggwanga lirye. Mukwano gwange ebintu ate bifuuse biralamu. Twongera okujjukiza mwami Tebuhabulwa nti byonna byakoze akaseera katuuse ate abisasulire. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bulijjo kyamugamba ate nga tumulabudde kubanga ebbanga lyonna tubadde tumulabula naye ng'alowooza abo bali mu kasasiro waabwe, abo tebalina kye baŋŋamba, abo bali mu katemba, gwabadde ayita katemba ate agenda fuuka reality. Fe Museveni twakulabula, Museveni twakugamba, Museveni bannayuganda baakubuulirira naye nantabuulirira bwe twaliyo samama ate leero ng'osaabadde gwa girisa oyinza okumpa nsonga ky'omusajja mweyavudde okusundika n'abaana kati ke kayimba mwami Tebuhabulwa ke tuyinza omugamba oba akayimba kandiwulira we yalimira mu kitooke yakakkana afunye zero. Bw'atyo mwami Tebuhabulwa bw'agenda naye okukakkana nga byabbidde emyaka ate munnange akomekerezanga abisasudde mu kabanga akatono tekeewo abiri mugenda kulaba ensasage ne bw'anaaba agenda kwesa mulange anyasibo yeesammula engalabi tasobola kikulaga mu kamera olw'ensonga nti abakulembeze babasomesa ebintu bibiri bitya. Omukulembeze yenna bakusomesa bw'obeera mu maka go osobola okweyisanga bw'olaba, osobola okwambala nga bw'olaba, osobola okubogola, wabula bw'obeera mu bantu bo bakusomesa era ekibeera ne mbutonde nti buli maaso gonna ag'omuntu gw'okulembera gaba gali ku ggwe. Buli kamera yonna ey'amawulire eba eri ku ggwe. Buli muntu alina engalabi ye alina ekintu kyagenda okulaba akirowooze akifumiitirize akifumbe akiteeke wakyagadde. Kati omukulembeze omufumbe omutonde era omuteeketeeke tasobola kukola kikolwa anaddala ono omwongereza gwemulaba nti muddugavu tasobola kukola kikola kye mwadde mwagala mwakikole nti oba agambe essalo gamulengejja tonsembera no omuteeketeeke nga yakulya bungereza kyadde tasobola kukikola. Wabula mule bulungi nnyo ng'ayogera n'omuntu naye ng'omubiri gukulaga nti gundi ggwe nedda. Era ndoza mulaba n'entula gyatudde abantu bwe mudde ne mugoberera emikolo gyonna egibaddewo entuula ensengeka y'abantu nga banaatuula ku oluliko Ssaabasajja Kabaka abantu bonna mbala bulungi abeera babaddewo nedda. Oli eyali yeesimbye mu ntebe ng'agyagala omusajja omutoolo gyadde atudde wala nnyo so nga ate yandibadde ali awo ku lusegere okumpi naye teyasobodde kubanga akola ki ng'abeerawo. Kati njala sooka kukulaga ebintu bino wammangu byetegereze bulungi nnyo. Ekisooka omutanda bulijjo bw'aba agenda okugga ng'asiimye okulabikako okugala emipiira gino wattu bw'atuuka asooka n'alamusa ku bantu be bw'amala n'agira n'alambula ennyiriri z'abakulembeze abaliwo bonna ng'abakwata mu ngalo n'amala n'agenda ku nnyiriri z'abasambi bonna n'abakwata mu ngalo bw'amala n'akwata entanga n'agisimula n'agamba nti kati zaabike ekyo mwakirabyeko akikola nedda. Ekyo oba teyakikoze nga tabuuziza ku ttiimu wadde abakulembeze bakwata mu ngalo badde balina okubeera ku layini nga bulijjo kitegeeza ofunyewo akabonero kamu. Ekyo bukyabadde kiwedde njagala ombuulireyo ewantu wonna gwe wategereddeko Ssaabasajja Kabaka we yafulumidde mu kisawo e Namboole ondeetereyo akatambi ng'omulaba afuluma kubanga yafulumira ekitundu ekisooka tekinakola ki tekinakomeka. Njagala oleetereyo akatambi ng'omulaba afuluma. Ekyo kitadde awo era nga bwe giri emikolo emituufu nti ttiimu empangu zissaako n'eyo ebeewanguddwa Ssaabasajja Kabaka asiima okubakwasa ekikopo n'okubambaza emidaali buli muntu n'amanya nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye era abadde ku mukolo ogwo. Mwalabye ng'agaba ku kikopo kubanga yali etaliiwo kitegeeza ki weddemu ojja kufunawo akabonero. Bw'omala okola ebigambo ebyo bulungi nnyo kozesa engalabi yo
ojjuze byonna ebibulako obukunizo obadde weebuuza mu mutwe gwo. Njagala okujjukiza bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka amanyi buli mulabe we yenna ali e Mengo, ali mu Buganda, ali mu gavumenti, ali mu buli kimu. Kati gwabadde abuusabuusa ate yazze sime biki no nkubuulidde buli kimu saagadde kumalirawo bulungi nnyo olyoka otegere bulungi. Mayenze nkola kye tuyita forensics analysis, body language, facial expression, byonna nebikunywira buno obitegeera. Kati mu nsengeka ey'abakulembeze abatuuze era abasomese nga Ssaabasajja Kabaka Omungereza omuddugavu tasobola kukola kikola Museveni kyagamba you idiot tasobola kikola era wabula ye asobola n'okulaga mu abantu nti ono ali naye nnyo olw'okuba baakimusomesa kyamukuliramu naye nga ggwe atoga ate omuntu omulabe we atukatyo mujja ku lusegera amwetege. Yes, abaaka bano yenkola yaabwe babaagala nnyo amawulire gabalage nti bali mu feesira epublic etegeere nti omuntu waali nnyo walire naye ng'omuntu mugenzi wajjo. Kati kyekyo njagadde obategeeza olwali nti Ssaabasajja Kabaka mu nkola ye ng'Omungereza yene yali agenzeko ku embassy ya Bungereza ng'osaba visa ne babakomye visa agikuma asinikootu nnyo nobanga wafuna visa n'oyingira Bungereza ne bakugana ku migration akuma entry basi alina smile mpanvu bweti toza oleme kubeera nti omukazi alina rude face manya no bateeka kabaita plastic smile nga bano abaana abeera mu nnyonyi ba hostess oba yasuze banyizire ebbaawe oba tebannamusasula eva smile ebeeva wano paka eno ku matu bwetingamu naye alina ebizibu anyiiga naye nga asobola okweka plastic smile nga musanyufu bulungi naye nga munda atokota. Kati kyenjagadde obasomesa ekigambo ekyo mukitegere bulungi nnyo. So Kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka musajja Mungereza tasobola kukola ffe abataatendekebwa abataasomesebwa butya bwemanaginga mu publiki na butya bwemanaginga mu makaago. Kati ye Museveni kyava bayita ba idiots ebyo Ssaabasajja Kabaka tasobola bikola nno era tasobola kuswaza gamulengejja mu public kubanga ye ne waba atambula kino jala mukitegeere nnyo. Ssaabasajja Kabaka ne waba atambula body language yennyini asobola ogisoma omanya kikyategeeza ebikolwa bye nga awanise emikono mumanyi kikyaba ategeeza. Ka video ke mwalabye ng'atuuse mu lubiri wankyakalina mpemu dakiika muno bankyakalina muno simanyi bankyakalina nzo okuba nakajemu ne mwalabeka video Ssaabasajja Kabaka yaddeko mu lubiri wabaddewo omwami eyamweteze mu maaso nga yakava mu motoka. Omwami ono namwogerako omuyita Saava mutabani w'Abambejja oyo atunze buli kimu ekyetaagisa mu lubiri n'atema emiti gyonna buli kimu effujja alimanyi nti alikola ey'omu ku basipayi ba Museveni. Era Saava yayimiridde mu maaso ga kojjaawe ku bintu bibiri. Mpuliriza bulungi ku bintu bibiri, wulira bulungi nnyo. Saava oyo bulijjo mwogerako mwali mumuliddeko. Saava oyo yeeteze Ssaabasajja Kabaka mu kifo watalina mwetegera. 1. Ssaabasajja Kabaka olwavudde mu motoka bw'ati yazze bulungi nnyo nadda ku ttaala n'owadde buutu n'asooka awubire ku bantu. Kati bwe mbanga mpuubira abantu bange bwenti mbeera already mu motion nga atambula. Kati omuntu bwakwetega mu meters nga 2 automatically osobola mwete asobola okukutega n'ogwa. Wamwakale bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka yavudde mu motoka yazze wabadde abantu badde mawulindidde n'abawubira ku mukono. Wabula mu kubawubira ku mukono yakyuse nga atambula agenda wabula nga waliwo yo Saava amweteze mu maaso awo. Ekigendererwa kino kyange nganze Saava musajja muganda oli kojjaawe tosobola mwetega mu distance oba mu kibangirizi kya meters 2 olina kubeera mu kibangirizi kya meters 5 naye yamweteze in case wabeerawo collusion kyetuyita okubaga oba okoonagana asobola omutega n'agwa enjega n'egoba ekizibu ne kigwa. Okitegeera bulungi nnyo. Kati ekyo kubano abanoonya
okuteeka ebyabwe mu mawulire n'abasaba badde bajjanja Ssaabasajja Kabaka Museveni aba afunye kyayagala ne Mayiga yennyini baafunye kye baagala naye olw'okuba nti ono yabategeera era olwamaze okukuba jjambo bw'ati teyasuse kutambu yakyuse bulungi nnyo n'akyuse kooti kati oli omwetezi yabadde asuubidde nti kojja wajja muwa omukono amubuuza yaterereza bulungi nnyo ekizibaawo kye n'amuyita ebbali kubanga nga bulijjo Ssaabasajja Kabaka bw'obanga obadde oli mu kifo ekituufu w'omwetegedde oba oba ofukamidde ng'oyagala akubuuzeeko era olumala ng'akubuuzaako bulungi oba nga ofukamira bulungi nnyo ng'omubuuzaako ng'akuddamu n'olwo amaze okutereza ekizibaawo kye bulungi bw'ati n'alinnya amadaala n'atambula kati eyo body language oba body gesture ekulaga mmwe mwenna mbamanyi lwakuba budde tebunnatuuka obutuufu nze mutegedde bulungi nnyo n'obasomesa ebintu bino bitegeere obitegeere bulungi nnyo so mwenna balabire Namboole byabaddeyo biki byonna byonna njala bategeeza ekigambo kimu 1 Ssaabasajja Kabaka yali tasobola kutambula n'abantu abamukozeeko ebikolwa mubadde mumanyi omuli David Wasajja omuli Agnes Nabaloga Sarah Kagere kuba ono Sarah Agnes Nabalamba yeyeefuula Lubuga omukyamu kubanga musimbu tobeera Lubuga wa Kabaka kati ya singa abamu kati ate yadde asiime tasobola kusiima mu ssaawa 2 n'aleka abantu bonna balina ottamu ye yafunye ekinyege naga nti kaŋŋende ndudde okulaba ku bantu bange era kyobula bwe yazze yafubye okulaba oli kitundu kyonna akyubirako bulungi nnyo alabe ku bantu be message yabadde nti Abaganda mwenna mbalaba n'abatali Baganda mwebale kunnwanirira mundabye yenze naye nali ngenze mwebale kulwana abasinga obuyite mwakitegedde ddayo weetegereza vidiyo ze zonna ezibadde ku mikolo gy'okugulawo empira gy'ebika n'obukiggalo n'ezy'amasaza tatera kukola kyeyakoze Namboole tatera kikola yakikoze ng'abeebaza omulimu gwe mwakola era mwe bali nnyo mubalire ddala nga nfundikira mu kanyomera ako njala bategeeza buli Muganda wonna w'oli Omusoga Omukyoli Omutoolo Omunyolo Omugisu ng'owangalira mu Buganda entalo ze mulwanye ku lwa Buganda ku lwa Ssaabasajja Kabaka mubali nnyo mubalire kubanga ffenna ye entabiro yaffe musigale nga musabira nga muteekako amaaso temufa ku bigambo bye batamanya ngamba kubanga bo baliwo okwogera n'okwawula ffe tetugenda kwawula muntu yenna kubanga Ssaabasajja Kabaka ye entabiro ya Buganda buli awuliranga ng'olinamu ekinyegenyege okulwa Ssaabasajja Kabaka ng'afaana bw'atyo kitegeeza gw'omu ku balabe ba Buganda nina essanyu bategeeza olwaleero nti Ssaabasajja Kabaka buli muntu yenna yamutuusako ekikobera amumanyi talina kyatamanyi gwolowooza lwaki ennaku zino badde ebigambo bye batandika mbu tulwanyisa Obuganda byakendeera kati buli omu asirise bye batambuza ku mikolo gy'okuziika okwabya ennyimba esimanyi pate buli omu asirise kubanga baatuuka ekiseera amaloboozi ne kanakufuluma mu nkuba ez'enjawulo nti wa abantu bemugamba nti balwanyisa bajolongo bwa Kabaka avuma Kabaka ate nga ffe tuwulira amaloboozi malala gava mu kolidenge ez'abantu abakulu mu Buganda amaloboozi ago ne katandika okusanya buli kimu Mayiga kye yali atandise okutambuza ne gasanya buli kimu Mayiga kye yali atandise okutambuza mu bapropagandalisiti be bonna ne gasaanawo kale mwenna mutegedde bulungi nnyo njala bebaza ebisinga obungi byonna tubyogedde records weeziri eziri mu butambi eziri mu biwandiiko eziri mu buli kimu byonna biri ku mmeeza buli kimu akirina ebisigadde bajjajjaffe mukingirize ne Katonda mukingirize twongere omusabira kubanga Uganda weeraga nga Ssaabasajja Kabaka taliiwo si walungi kyenjagala okubagamba musabire nnyo awangaale tukwagaliza okubeerayo okulungi Ssaabasajja Kabaka
bwe pona buli omu ayagaliza Obuganda bulungi mwe bale mukengiriza kansubira nti ekintu kinyonyodde bulungi nnyo buli omu akitegedde awo akanyomero njala kafundikira era program ebimuli mbulange Mengo akanyomero kasooka kawedde katugende ku program ekwasaganya amawulire gonna otongole. All right kati nenga mwongera okussaamu amaanyi n'okusaba betulwanyisa batusinga otutya ate batono mu nnamba ate si balwadde bayi lwaki mujjukira omwami gwe bayitanga John Nasasira yakola mu Ministry of Works emyaka 20 ono yabba ssente empya n'enkadde Samo kuteesa yabba ssente empya n'enkadde bwe badde mu kuggulawo ekkanisa Nakasero waggulu mugenda kulaba abasajja abali mu kufuga eggwanga babbeggwanga ono John Nasasira bwati wafaana essaawa zino oyo yabba ssente za Works n'ensi n'ekwata ku mumwa oyo John Nasasira babbeggwanga ali kuhanga nga bwe yabba eggwanga ali kuhanga essaawa zino oyo John Nasasira oyo John Nasasira babbe gwanga ne balireka mukati ne kewogo mulabe yenna tava ne take mogala jabera nga mukanika from Monday up to Friday babbe gwanga ne balikaliza yoyo John Nasasira mulabe afana kati ona muli wano munna abulukuse ono munna ali wano abulukuse na mala ono bamufuna waluzi ne motoka empya ezibera ko wheel chair loaders nga zo zikuloadinga no yingira mu motoka kati nono mwatambulira Samo kuteesa nabambalaga luli kati uya azimbulu kusoba wakala kyentuufu bekasola omuntu nga yengedde amatama bwati kala bamaze mukuba kopa gaalo bamukoze iki naye uya oni bamuletera mu kagaali oyo bamuletera mu kagaali oyo naye ali awo kati yeyo group kisawo vuga naye alinga motoka zino zi Volkswagen enkyaddawo enkyanagwa bwatyo nona bagambala mukuba mpisa okujja okutambula be bantu abattawanya essaawa zino abagamba nti bafuga eggwanga kale mubateeke ku pressure nga buli kimu mukimanyi bulungi nnyo kyemukuba kati awo njagala tusooke ewantu wano njagala buli muntu yenna okola omulimu gw'olina okukola Prime Minister Namayanja, Prime Minister Robinana, Prime Minister Nabanja yagenze mugwamu ku mawanga gabu warabu n'ateekayo okusaba kwe nga ayagala abawarabu bajje bakola emirimu era yeno video abagala information ya bitex mo sharing video kubanga azija kamalirizo ono nino omwana gwe ngenda okwebaza yayogedde bigambo bingi ne waliwo omwana omuwala yazze mu video n'agisindika ku social media ng'esangula ebintu byonna Nabanja byayogera ng'omwana ddamu abawarabu abo abawulya ki ekiri mu Uganda n'obutageza kuteekayo ssente zaabwe bye bino byebaddeko ng'ayogera Nabanja. We have a lot of food. We can partner. You can become a nuclear farmer. We can give you land. Already proposed, as I said to His Excellency the Ambassador, that we visit Uganda as soon as humanly possible. If you allow us to bring the team of experts. For us, we have organic material. We are struggling to see that we get the best technology to work on our waste. Government of Sharjah with its champions like BIA, we will do whatever is needed in order to provide you with the best services and technology. Prime Minister Alright. Kati omwana omuwala ono yakoze video ngaddamu Nabanja n'abawarabu baabwe ng'abategeeza wulira. هذا رسالة من الحكومة إمارات الحين هذا نبانجا برايم مينستر حق أوغندا يجي داخل الإمارات وقلت لكم داخل أوغندا في شغل في أكل
materials في gold كل شيء داخل أوغندا زين. أصلا أنا أسألكم يوم في شيء زين داخل أوغندا نحن ما بيجلس مني. انت شوفي كم أوغندا داخل إمارات، كم يوم في واجد نفرات من أوغندا يجي داخل إمارات، هذا يكون داخل أوغندا ما في شغل. ليش نحن وايد قدامى يجي داخل سعودي عربيا، يجي داخل دبي، يجي داخل قطر عشان دور شغل دور فلوس. أوغندا ما في شيء فلوس. ليش يقول في أورجانيك ماتيريالز؟ يوم في أورجانيك ماتيريالز، يوم في جولد، نحن بيجي منك تاخذ هذا جولد. but شو يستوي هذا نبانجة أصلا؟ هي يوم انت تقول شيء ما في زين داخل أوغندا، انت تقول هذا government ما في زين، هم سوي شيء، سوي هذا، هم just ياخذ انت وبعدين يودي السجن. كم مسلم داخل السجن عشان هم يوم شوف انت في هذا رهيان يودي السجن. الحين داخل السجن متروس مسلم. هذا موسيفيني وهذا نبانجة ما يريد مسلم اصلا. نبانجة ياخذ الناس بعدين يودي السجن، بعدين يجي داخل الكاميرا يقول انا عندي هذا نفر بس ما في يعطي بدون شيء. هذا يوم تقول شيء ما في زين داخل أوغندا على طول يودي السجن. يوم أوغندا زين ما بيستوي شيء. كم نفر داخل الإمارات يوم نبانجا يقول أوغندا زين في أكل، ليش ناس داخل كراموجا ما في أكل؟ متروس نفر يمكن 100 وشيء موت من عطشان، ما في ماء، ما في أكل، هم موت. هذا يوم في أكل ناس ما في موت صح؟ في students داخل university يريد أكل بس ما في أكل، government ما في يعطي أكل. ليش نبانجا يقولكم في أكل داخل أوغندا؟ ما في شغل عشان كني هنا يجي سوي قدامة داخل إمارات سعودي عربيا قطر عشان ما في شغل. هم يقولكم أوغندا زين، بعدين انت بس تغص عليكم ولا تغص عليكم. ما في شغل. يوم في شغل هنا ما بيجي مني. انت حطيت امنستي حق فرنا صح؟ شوفي كم اوغندا داخل الامارات. يوم في شغل داخل اوغندا هنا ما بيكون مني، بيكون داخل اوغندا يجلس عشان هنا في اورجانيك صح؟ في كل شيء زين. يوم هم موسيفيني نبانجا بعدين في نفر شوية شيء تاخذ هذا أقراض يعني في شغل، هم في فاميلي ياخذ هذا مو نحن ناس بس هم فاميلي ما في نحن عشان شي يشوف واجد قدامة واجد نفر باريستاز كليناز يجي داخل مني عشان تاخذ فلوس. داخل أوغندا يوم في فلوس حق government حق نبانجا حق موسيفيني بس نفر تاني ما في. هذا أنا يجي عشان نقولكم هذا نبانجا شو يقول يقص عليكم. Wetugambirayo Serena Kabinjake abaana mwa bakasuka kulaalya ne badda na birimba. President Kyagulanyi yayimba oluyimba olwo mwa tukasuka kulaalya ne twadda na birimba. Kati omwana wuyo ali mu mafik mushikira kati mwali mu manji bamanyi Luganda na Luzungu kati batandise okwogera ennimi ezenja bajja bawabira mpaka kuwulira bubi. Kati Nabbanja ddiru yafudde. Mwa bakasuka kulaalya badda na birimba kati batandise okwogera buli nnimi Lufalansa Ludaaki byonna bajja byogera ng'abo waabya kimwate mulowooza abaana bakaaba abaana bakoowu. Gwe comrade ali eyo njagala otandika okukozesa buli ttuuli yonna gy'olina okulwanyisa dikiteeta. Njagala otandika okukozesa ttuuli yonna gy'olina okulwanyisa dikiteeta mu buli ngeri yonna esoboka. Babakasuka kulaalira mwadda nabiyimba mwannyinaze byonna biwayogedde mu Luwarabu bigambo bitukuvu. Allah yeebazibwe, nze simanyi Luwarabu ne mmanyi wazzemu Nabbanja ku bulimbo bwe yadde agamba Warabu. Allah kingirize wuli wali kulwana struggle yo fete tukubanja n'abala mutandika okukola ebintu ebyo. Kale mbali nyumba balire ddala kati njala tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yeruwa.
mbalaza ekifaananyi ky'omusajja oli John Nasaasira Sam Kuteesa n'abalala bangi nnyo omuli ne Museveni ne famire ye okumanya bano baboyi tebatwagala babbye eggwanga ne balireka nga baliwunzise naye nga balina siriimu balina puleesa balina alusa balina kansa balina kwashako balina buli kiwadde ekyetaagisa okulwala balina ne sleeping sickness balina buli kimu naye beerabira nti time egenda tuuka nga tebasobola fuluma Uganda genda bweru kujjanjabibwa time egenda tuuka ng'emyaka gibawubidde akatamba tebasasobola kulinnya nnyo egenda bweru weebuze lwaki tebaddira eggwanga ne baliteekamu facilities ne equipments n'okuzimba malwaliro ge basobola okuba nti beewala okugenda e Bulaaya okujjanjabwa kubanga eddagala ebyuma ebikozesebwa mu nsi z'abalaze mu Uganda bisobola okubeerayo ne bano bakyali olw'okuba nti babba ssente z'eggwanga bazina at their disposal babeera n'ettaka bazunga kugulwa mukaganulwe guno babakanika kansa ne babajjamu ensigo ne babajjamu nabaana ne babakola buli kimu naye ng'e Uganda omwavu asasula omusolo ng'ayokya kasooli ku kubo wanwalwala agenda ludda wa nammwe kennyini mujja tutuuka ekiseera nga temukyasobola kulinnya nnyonyi naye nga balina okutwala ekiruddu lwaki temusobola kuteeka byuma malwaliro nakugula bintu byetaagisa okulekerawo kusa omuntu n'alwala musimanyi ekibumba kyakyusa ekyazze mu west bamututte Manipalo India yeetaaga emitwalo 3 simanyi eriiso lyakubye essama ate bagenda muleeta Butuluki simbe balikyusi balize mu north simanya akataago kakubye essama ate simbe bamutwala simanyi Bungereza kolaki simbe tugenda ku ssajjale ate simbe bamutwala Gindi zino ensi zonna zikoze health facilities zaazo nga bazijja kusindizibwa musolo abakola ebintu bino ne Uganda abaana babisoma nemwe mulina ekizibu kimu temwagala ggwanga time egenda tuuka nga temukyasobola kulinnya nnyonyi wabula nga mulina okubanga mujjanjawula mu nsi Uganda lwaki temuteeka equipments lwaki temuwa basawo kusoma kumala kuyiga bintu bibaleta wano ttaka batwala China batwala India batwala mu America ne Bungereza mubiteeka awo mulina abaana mulina abazzukulu naffe tulina newankubadde mubyesereza eggwanga muzirina enkye kijjakkeera ng'omwana wo takyasobola kufuna access kugenda India kugenda China kugenda ttaka kugenda mu America kujja naawe kennyini nga tosobola kujjanjabwa lwaki mukotogera eggwanga bwe mutyo Makerere yali among the second best university in Africa. Nemuteni terimu. What went wrong? Makerere yali namba 2 mu kusomesa mu Africa. Nemu university 10 esoka mu Africa tekyalimu. Kiki ekyatuukawo? Ne tutuuka okubanga ne Rwanda tekkiriza degree ya Uganda. Ne tutuuka okubanga ne Kenya tekkiriza degree ya Uganda. Ne tutuuka okubanga ne Tanzania tekkiriza degree ya Uganda. Gwanga chinga ne sente ya Uganda Tanzania tekola. Gwanga chinga ne sente ya Uganda tekola. Gwanga chinga ne South Sudan sente za Uganda tezikola. Gwanga chinga ne Congo sente za Uganda tezikola. Eriba gwanga ki? Gwaya wa enali mkono kwe muri. Gende Tanzania obagente olina sente za Uganda bakwemweze Tanzania bagenda kuga. Kisoboka. Gende Kenya bagante sente za Uganda. Ezo si sente. Gende Sudan bagante ezo si sente. Gende Congo bagenda kati ezo si sente. Azwero ne Rwanda. Bagenda kugamba ezo si sente. Genda ku forex bureau zona mwezi nsi. Bonna bako sente za Uganda. Awo kutadde mu East Africa. Currency yote ina value kubanga that currency not recognized eyo nsichi mugamba tukola propaganda tetwagala nsi yaffe tusinga ojjagala kubanga buli njogera ku kikyamu ekiri mu nsi eyo njagala n'okusinga gwa takyogerako nawuliddeyo embaata zaneti bambi ba parliament abava mu bitundu ebirala by'eggwanga nti lwaki emwanyi twazifudde z'Abaganda no
emmwanyi si z'Abaganda, emmwanyi z'Abannayuganda. Naye ekizibu ekiriwo abazoogerera Abaganda kyekizibu bintu bibiri byanjawulo. Emmwanyi za Uganda yonna, naye abazoogerera abalina eddoboozi be Baganda. Kati mmwe kye mutwala nti emmwanyi z'Abaganda. Ngera kubuuza ku social media kuno kuliko ba bloggers wamekava mu Northern Uganda. They are nowhere to be seen. Mu Eastern, how many social media bloggers from Eastern side of Uganda, apart from Masaba Faustini, nani omulala? Abasigala tebaliwo. From West, simeba nyina ze balaga. Gift sime yalaga. N'abana n'abasime gye balaga. From West tewali. Kati mmwe ne ba MP abadde balwanira emmwanyi olwokuba nti badde bava mu Buganda nga bo mu Northern ate basupportinga emmwanyi eveewo. Kati mmwe ne mukifuna njagala mufune ebintu bibiri banaye. Buli MP neyaga nti emmwanyi za Buganda, emmwanyi si za Buganda, no, emmwanyi za Uganda, because it is a cash crop. But the people who stood strongly to oppose that bill or Museveni's proposal